say, no, man, now we work the whole night, sin. And we look for the money and thing, for the whole of family and... So generals forward. Because you know quit a humbang. Because remember me tell you this. But to see Kateria get you and we are. So we there. Select a ponga chibena munyo mwana. That's the one got away back. Nage nasu zenno nya star. Maso mafunyo. All na shift. Bakugamba we have to get rid this year, you know. Forward. Yo. Morning. Kika de kefunyo bate kako come line. Kika de kefunyo bakola cho bate kako come line. Wacha jango wano eri. Benebi tiba tu bidiza mukama katonda. Eyo kempologoma ya Israeli. Teri ndala. Ayeme. Empologoma ya Israeli teri ndala. Si. Oya ngazi yitiridde wano. Zinga is charging ettako. Earphone. Coin zonga zimpitiriddeko nazo. Njavu wadde ate nga nnoonya nnyo. Zonsonna coin. Naziba biri bimataka ebisabiriza ali ku bbala. Mungu antere mu riziki. Ali nze bwentyo bwe nkola emirimu gyange. Sivangako ebambaako ku halaali. Yes, we're there, you know. We're there, you know. Yo. Empologoma ya Israeli. Nabe nawulidde ndi waliwo abatunoonye otutta. Sia kuba akafana okufa ago nago mawulire. Nago mawulire. They want to kill we, but them can't. Let's see what this is doing. Yeah, tell a friend to tell a friend we there. Baliwa baba antu baliwa tandika ekigambo kino baliwa. Mulewa firelinks. Early morning. Zenkaita ka gossip. Eno njiri yenyini nyima yakaita ka gossip. Oino jongerayo. Kanyogoga. Netunoonya mukiro. Abantu olentia. Nema manama kudega nnoma. Munsondere kukaza undi kwa mama. Nama kudega luma. Tobo ino kwezizika nga buno obukadde. Abana Uganda bakola mu wano. Eno teeka essewe ekigoye n'obeeranga ennyoro. Alright there, peeps. Tell a friend to tell a friend me there. Time for shut the links them. Yeah, fire links. Bamama batata mulewa. Nkayise mu mangu nina okudduka okunoonya. Nasuze nnoonya. Nasuzeeyo mbimuluka. Sineba kambafaanira bulungi. But the love for uno and the country. Yensibya wano teri kirala sa fire links and shut them out. Me think still like that you can saw a video again saw just roughly saw osobola kubanga kanega takono jitambuza manga we tulinda abalala bajje osobola tagging omwagalwawo wawe no video we no just mere ya muogo na tafumbi agenda kulya solo kuita buli muntu yenna. Sin. Yes. Yes. Yes.
Yes. Morning Father, Heavenly Father, kumi abannayuganda nga bakyali balamu okubeera nga basobola okunjobeera nga banjotabuliro. Morning Father, gwakutta omulwadde oyo ali mu kisenge ng'essaawa yonna ayinza okutuuka naye nga gwe kayina remote either kubeera nga afa oba nga akubeera ki nga abeera mulamu. Morning Father, we give thanks gwamanya okuwolya abagenzi okunoonya ssente baba nazifuna oba tebazifune. Morning Father, gwe nyini ali yamanyi nti omukazi anazaala oba tazaala tagenda genda gwokimanyi talina kugenda mubasumba kubanga bamubba kubanga bamwebakako. Morning Father, gwanoonya school fees z'abaana ojja kuzifuna because remember me tell you this, Father God him never sleep. Ngero ojja kuzifuna katwa teyebaka takeerewa. Mbagala nnyo mwenna abakanneegattako ekidde bakitasimanyi kijja naggwe bakita batya Abaganda ebyo byennyini ebintu ebyo bya Muganda wole same things kyekimu. Alright, era sobola kubeera nga ze video zange zonna zenkola mbagamba nti katambuliza bwangu nga bukyali because njagala nnyo ekibayita abakyala in every struggle wulepa struggle ate naddala 2 abadde wabyewuunyo nnyo nti abakyala mubadde mwettanidde nnyo politics. Nabagamba era nja kikaza kiwagira nga nkibagamba nti right politics wedda bagamba nga abakazi balina kye bamanyi right no currently women think luck. Yes, era nabagamba nja kubasuubiza okubagamba nti waliwo omukyala ali Canada aguddewo business nga business oba oli munnayuganda ng'oli mu diaspora bw'oba oli munnayuganda ng'oli mu mawanga g'ebulusiibi kusigamba nti no Europe yokoba mbere oyinza okubeera e Sudan oyinza okubeera e Juba oyinza okubeera tuliwo alena naye ng'olina ebintu byagala okubeera ng'ogguse Uganda ng'oggula proti n'ebintu byagala okuba ng'ogula odiiringa ne weetaaga omuntu okubeera ng'abitambulirako abinoonyerezaako oba ng'abiteekako ekisaakaate security ng'abikulondoolera okubeera nga bitambulira mu makubo amalambulukufu. Kampuni nja kuba ngitambuza oba nga ngibagamba eyitibwa etya kale right no ebiseera bikyali bingi bya politics naye nga gye bujja mu maaso nafuna omulimu gw'okubeera nga mbajjukiza nti gweyagala okugula ekibanja okoyo okugula empewo gweyagala okugula akaproperty konna e Uganda okoyo okugula empewo teweesiga bafamire zo n'olina abantu bweyagala okubeera nga weesiga okubeera nga batambuza emaali eyo. Waliwo omukyala ali Canada ajati yampa business nangamba nja kubanga ngisaamu as soon as we down with the politics and this festive season so me done. Era nseeba mbagamba nti towana kutya business ejjeera yazedda you're secured. Mbagala nnyo mwenda baganda banga bakanneegattako. So nabadde ndi wano eggulo nabadde mbasobeza okubanga njogera ku musajja gwe bayita baby cool extra large big size nga we yeeyita aliwo Laba Nrm. Manyi mwetumye nnyo amannya g'enkoko amannya g'ebikugawo Uganda ejjudde nnyo abantu abeetuma amannya g'ekikungu naye nga mukola bitono. Neffe tubalabira bayinsoga kituuba teeka mu layini bwe tufuna ku chance. Sin nabagamba nga ntandika video zange zino za politics ntandika kuwagira bwe nabagamba bwe ngira sanga obuzibu bwa TV mbagita NBS abamu ampakanya. So yeah wano look wagwan NBS ya TV evaayo kwa temunnabuuka kirimu NBS ya TV evaayo ngaze ebbanga lenzize nga ndaba Kaliisa Kini Kaliisa agamazi ebbanga lenzize nga ndaba Kini Kaliisa nanyini TV n'ebe mikusoso engule gyakosa because member metal ladies Kini Kaliisa musajja ina TV mu Uganda nga 70% mu Uganda 70% ya Uganda nziramu 70% Uganda ku bakozi ba Kini Kaliisa abasinga tebasomerera mulimu ogwo. Do some research. Nenga bana Uganda abangi abasomye masikoom abasomye bikoze bitya bali wansi batudde bali eno bayonja buyo. Do some research. Nekugamba NBS enonya just muntu wa tutomo. Do some research. Kini Kaliisa bwatyo watambuze emirimu gye. There is nothing like professionalism pan ENTV pan NBS. Kali Kaliisa nanyini TV eyo okuva yali mu lukwe lw'okutta tatawe ate naye kaabya obuziga nga muzaata ali mu this is why nasiba ne mbagamba ze mbubulira ebintu ne mulowooza nti no Peng is inciting violence but we see things from a long range. Olunaku Kaliisa lwe yafa nenda bakini Kaliisa nga yeekaabya wa NBS oyo mafia wa Museveni. I knew something I feel ngate muzaate yasabisidduwa eryo nziramu gendo laba akatambika mukulu gwe bayita Kaliisa nga bamuziika n'abamusabira. Gendo laba akatambika Kini Kaliisa nziramu gendo laba akatambika Kini Kaliisa manya akatambika ko omusajja gwe bayita Kaliisa oli yafa Haji Kaliisa oyo dokita oyo nga bamuziika olaba omuziika Kaliisa bwe yeekaabya Kini Kaliisa oyo no mafia wa Museveni asinga kati oyo wa Bibahamu group Bibahamu
Kata ina kativi kitaka NBS akativi tekagala Bobi Wine yao kativi tekagala Bobi Wine yao kubaka kulibo ba mafia utandika okukuba omuntu ku macha n'ogamba mbu social media propaganda sibai pop social media mubaka ba social media uliriza okuba otya omuntu we okunga wembi wandisa we babi wandisi ibali ba Luganda nekindi kalisa kimanya ati bagenda kuttata mukulu we era yensonga kye yasalisa kukufiirwa oku yalera muzaata amazeo wiki naye naba muzaata ngauza tusali tutwala okusalibwa tutwala okusasiribwa ku family ya Kini Kalisa I knew it muzaata sola kuwangalawo I knew it uyu mafia wa Museveni nyinyi bo naba manyo uyu era ne Anas Kalisa we yali afa uyu Kini Kalisa yali achimanyi agenda kufa. These are the mafias Museveni is using to kill people. Kini Kalisa is one of them. And whoever works on NBS, whoever works on NBS, watch out. Uyo Kini Kalisa agenda kubatta mwenda. Uye mafia wa Museveni gwe yasigaza alina ba mafia kati basatu abakola. Alina mafia asokera ddala wa musanga mu kubo duka. Bamuyita yazimbe warehouse mu basibira abantu bwe kinyumba yumba. Oyo bamuyita hamu ya miss. Nzizamba gamba kwa amisi chigu lete mumpuliriza naye amisi chigu nabagambi omulaba mudduke oyo mafia wa Museveni asoso kulembere omuvubuka mutemu nnonga wokiwulira omutemu asinga okubeera omulala ddirira ye Kini Kalisa nanyini NBS oyo omusajja mutemu nnyo yalabya Mungu kati oyinza kyokugera ku machani okuba omutwe n'ogamba wabeba kulu tujja okeroja ku machani okuba omutwe n'ogamba mbu social media propagandist simanyi social media bikoze bitya mbo bakyuzize Bobi Wine okubeera nga akozesa buli mbeera eriwo okubanga againinga sympathy suck your mother Kalisa suck your mother gendele nnyo kamazi kali ennyoka emman. How can Bobi Wine use a circumstance where Ugandans are shedding blood by gaining sympathy? Are you stupid? Let me first educate you. Kini Kalisa. Go one manner. Bobi Wine is bigger than that kind of TV station you might take away Uganda. Bobi Wine is more bigger than the NBS. Bobi Wine is more bigger than all those cockroaches and malnourished dogs. As long as you're working on NBS, and the Charlie Mwana Mutonyo Bobi Wine. Bobi Wine does not need a show on NBS. Watch him on Bobi Wine or interview the moment you see any CNN and Al Jazeera about streamings. No, Bobi Wine right now does not need any media station. Mwaka nyini mama soko kufune baruwe gano kuchaza Bobi Wine. Mwaka nyini mama soko kutambuza propaganda ndi Bobi Wine agenda kufuna seleza campaign. NBS. Today mulabe ekintu busajja akiri wakati akitambuza. Propaganda agwano. Muzamu propaganda wamu. Mukusoka. Mabu TV omwaje ne musoreya ne mugamba. Bobi Wine needs a lot of money for his campaign. Obudde bugenze maaso. Obudde bugenze maaso. Bobi Wine ekita kyambusiza kigenze waggulu. Buli wamu watuuka abantu basala n'ennyanja. I saw a bunch of people. Bali baita wate waremka jinja. Ng'abakazi basala amazzi. Ogenda okulaba omukulembeze waabwe Bobi Wine. Mera ke nkulabye ko oli mwanyina ze sister. Nkwagala nnyo Mera kati. Ng'abakazi basala bakwita bacha obutebe. Ogenda ba Bobi Wine. Kali buno mutivi bwalowooza nti Bobi Wine katete n'ekirala mwe kyemutategeera mwe bakini Kalisa mwe bamaziga mutako. Listen to me. Kyemutategeera nti social media gye mwagala okuba ate gye mukozesa muno mukuba Bobi Wine abantu ba social media baga mbakabaka Mulambise ne mugamba nti bakabaka ba social media have I said anything? Has Rubia said anything? Has Kakasa said anything about Bobi Wine? Has Mwoko Ganga said anything about Bobi Wine? Has Msiriji said anything about Bobi Wine? Msino manacho kele ku Bobi Wine? Which social media bastachi be mwogedde ka mwogera ku Bobi Wine? Ndi bakozesa simanye embere wose baye munafune sibaye. Fina betuwogedde. Togeza tena fendo kati ndo manya gemenyi ndo katika kusesebwe kwa Lisa wamana. Even in the names are going to kusomedde gano bosima this gwemizi. Mind you, we are totally nothing when it comes to Bobi Wine. We are totally nothing. We are totally nothing. Bobi Wine yababaga ko yabatoloka ko hatia.
From the moment this boy started initiating his journey, okubeera nga abeera omukulembeze w'eggwanga yeekwata ku social media nga asaaga page and in fact temwategeerera nti Bobi Wine almost naffe ba blogger atukubamu. Any UP agenda strategy ba blogger tetwamanya tutya omanyiza ebintu mbiraba bulala. Don't you sit there nobeera mulina ka TV katika kusese. Bobi Wine ye presidential aspirant oba candidate Azeemu 2020 nga yajja strategy ya kuba ba blogger bonna nga either omwegattako oba nga kuba. Mbuuza atya gobadde okimanyi Bobi Wine nga tannagenda tebanda munominatinga Bobi Wine oyo yakwata social media n'agiwamba yonna n'agizza fera n'atunyuunyuuta n'atulaga nti either omwegattako oba ogwa. Mbuuza mmwe bawamana mubadde mukimanyi nti Bobi Wine yatukwata ffenna either omwegattako oba ogwa. Awo nno ng'akyali MP Kyaddondo n'alima empenda ng'ajja omusajja yakwata social media nga teyeetaaga TV yonna. Bobi Wine almost standing to a blogger nga buli akabeera muri yo life ye mu kyonna kyonna tuli wano baagala kututta tuli mu motoka nga buli kimu bakiraga life. Kati Bobi Wine awo temwabuuka nti alina kyapima. This is why Al Jazeera CNN mwe bamazimwe temutegeera oza bategeera batya ekibeera mu ggwanga ti social media mumali muloza kati twagambye CNN ekuba mu oluwaji mu ttako okunoonya amawuli agagudde mu Uganda. Al Jazeera eteeka oluwaji mu ttako nenoonya ebivudde mu Uganda ng'enoonya kya Bobi Wine era egenda ku peegi ye. CNN ejja wange CNN egenda walumbuye era egenda w'omusajja akavuka era bantu balina kye banoonya ku Bobi Wine. Bagenda ka page ke akali verified ne banonye ekigenda mu maaso kino Bobi Wine kye yakola amasulubu nga gyewa mwebwe yabwammana gwe kino Bobi Wine kye yakola tuli kukyo sibano bwe yawemmala bino bintu by'okukkirira muzabbiti mbikoye buli okkirira ovaayo ko n'omuzigo ninda ko mulinde mukku kadeko yakammana badde nkyabagamba mwe bamazi. Gwe, don't you ever sit there muka office ko n'okuba omuntu n'ogamba nti Bobi Wine simanyi mubaposomanyi social media mubakabakaba social media bavumiridde mubagambye mbu Bobi Wine akoza social media okumanyi okubeera nga agendenga sympathy. You're stupid. You're totally stupid. Bobi Wine himself does not need any social media propagandist. Ebintu ebyerufu era bitambula byonna byerufu. Kati gwobuzibu bwomulina mu abantu ba NBS. This is the reason why kizera siba ngamba Museveni ba mafia abo tebugenda kusobola munyigi guno. Ekisooka ova ku muntu yali anywa enjaga n'asooka amanya akabondo k'aba mafia bonna abaagala okubanga bamutta. Konna n'akwata akabondo k'aba mafia n'akakwata nga akakunya bw'ati n'akizza n'akateeka n'agamba ayabasi baba n'akateeka wali ekye. Kati n'amanya mwenna abayinza okumutta. Have you ever seen Bobi Wine going to that man? Eyazimba entoba zinateeka mu nagifula warehouse agenda Amisi yamwita okuwana okubeera nga agende ne bateeka n'obufaananyi. But as Bobi Wine never stepped a foot in his house again. Ebije mutagula tumanyi kibeera mu nyumba ya Amisi Kigulu yamubeera. We know bino ebibeera tubimanyi ebibeerayo. You understand? Tubimanyi. So Kalisa, NBS, there is nothing you can do to Bobi Wine. Siba mbagamba sagera kubavuma. Olweso. This is why mwakoze empenda mukomyewo omwana w'omusajja eyakuba akalango ng'atiisa Abannayuganda bidandi sali bebekulu. Mutanze okukomyawo bebekulu, mutanze okukomyawo ekkebi. Mukomezaawo ekidomolo ekyo ku Facebook ku zipano mukiwadde platform mulese Bobi Wine mukomezaawo Bobi Wine bebekulu ayogera ebintu by'ekisiru on a national TV. Kati nabadde gulondi awo nenda babebe kulu nga ina kagundi bigambe video genda kubeera nyimpi ngenda kuyita no genda okunonyesa nabadde ndi awo nenda babebe kulu nga tudde na national TV memba mitadere speeds on national TV nga agamba yabadde agamba nti nga omanyi ye palise sati bwo anywede bibi avudde na kuzino mwezi mulamba mukazi wasiba gamba ngaffe abakazi bafatire ko breakfast mukazi wa tada akede ku macha abugumiza protein amufumbi amutokoseza muwade protein ebyo byasiba nywa nazimbulukuka nabanga zino might ziba buludde mazzi najja azijo najja on national TV
Inga bulijo n'ebisaati bye bigalubindi bya Oloding, because these are not night visions, are not listings, and yalowooza okubeera ni some kulina okubeerako galubindi. That kind of sick only mentality. Ng'emmanyera embeera his physical appearance, ebigooli, agakofiira ze, aganya atadda ze. Imafaawa pana national TV, no. Nga bulijo wabeera. Because mumanye embeera ze, olina oteekako galubindi to emphasize a point, olina okubeera ne galubindi, olina okujja n'obusaati nga bukwata buno bw'olina okwambala kubeera nga weesiga amenvu okubwambulula, olina okujja mumanye embeera, you know his mindset ey'ekisirusiru eyo. So the man forward yazaawo ng'omuntu ajja ku national TV nga balina byebagala okumubuuza, era najja bwe yazze waliwo ebibuuzo ebyamubuuzibwa. Man, I regretted that, and I thank you because I've never met a dense individual in my life. I've never met a dense individual. When we talk about someone who's dense, someone who's licensed to be a dense person, somebody is dense with a license, the youth are dense to blood clot. Zimbabwe abaganda bango omusajja musiru ono gayi muyungwe wallahi. Ono gayi muyungwe wallahi. Nzono omusajja bulinaku neyongera kutya mwana. When I look at this man speak, ono guys neyongera kutya ngamba man. What kind of conversation that we're holding a gonna cowboy on? Wallahi man. Ono guy musiru. So netugenda ku kubibamubuuziza ebimwe byanziteeka enviiri. The man claims he yakola Bobi Wine. Era agamba nti the boy I made. Yeah, agamba mbu the boy I made. You see, omanyi man, tusala tuva mu lwali n'ebintu by'okwekazaakaza. There's a moment omuntu bw'otuuka mu bulamu nga neonibadde tewagwa. Kyentegeeza nti n'oba olina obulemu oba nga ensi tennamanya nti wagwa, you failed somewhere, you a loser. Nga obadde tonnaboneka bu symptoms obwo tebunnaboneka bulungi kubeera nga obwanika mu bantu. Naye buli bw'olwana ennyo okubeera nga wezza bwejja. Buli bw'olwana ennyo okubeera nga wezza bwejja, obanga olina ky'olwanisa, osobola okwekanga nga obulemu bwo gwe kennyini gw'obwanise mu bantu. Awo ne bagamba, bambi omusajja ono si nnugu bunugu, naye omusajja ono yalemwa dda. Omusajja yava. Wakati anenge yayogeramu n'abiranga alinga yavaako. Bebe cool. Buli bw'olikozesa statement nti wakola Bobi Wine, ekyo n'abazzukulu bange abaliddawo oba abazzukulu bo abaliddawo bali kusekerera olw'ensonga tosobola kubanga wakola Bobi Wine, tokola nko Bobi Wine at the end of the biva ku bino ebintu by'ekisibe mwayambalanga empale mwenna nga muli mu bintu by'ekirabadaba style mugenze kubalaga. Awo towakola Bobi Wine, tomugulirako kwa underwear. Bobi Wine made you. Bobi Wine yakumakinga atya. Let me even give you a few examples. Gwe evakode lyolina n'obusungu bw'olina bw'ajasi kagambo kamuka firebase ke mwali mwafominga akagundi ako n'ogamba mbu he misbehaved gwe n'otambula n'omulekera firebase. Yeah. Man, wali wanteka ku pressure mwana, sagala pressure mwana, leka nkole video zange mwana, nja kutereeza. Bannange ndakutwala okwetonda kuno omukyala akola business tali Canada ali Australia, tujja kimala ekyo. Leka nkole emirimu gyange muganda wange. Ekijja tereeza obusonga butono nnyo penga bumala. Sosoka mujja kumulama mwana, kakkana. Mbadde nkyabagamba baganda bange. Ngojeko
Ekintu ky'okuba nti bw'oyambalanga ebipaleppale bene musibeze enviiri ezayambukayambukanga ne mukola bye mukoze ng'abavubuka era ng'omuntu yenna buli omu alina gye nvuddeewe. Tulina kintu ky'oli oyambi Bobi Wine ate tomukola nga nakuyadde n'eddakiika n'emu. One! Eky'omugagga ky'olina nga gwe Bebe Cool ye mukazi wo. Number one asset. Nti you have invested your lifetime facilitating your woman, the mother of your kids. Awo nkuwawo maxi 10. Eky'omugagga kyo gwe kyomanyi ku nsi kuno y'omukyala gwe wateeka mu makaago. Oyo tali oyo. Teri kira gwe kyomanyi ng'eky'obugagga kye wafuna. Now let me educate you. Nti Uganda etambulira ku speed ya yiri. There are so many more important things in Uganda. Unlike Zowena. Wano, bwe siikubuulirira oyinza obutayiga. Bw'ogamba nti wakola Bobi Wine, ensi egenda kukusekerera. Kuba kitegeeza, kuba buli bwe ngamba nti nakera ku makya n'enkola y'omuntu, n'enkola MC Rich n'andeka wano wendi Eva Ngambuloge, n'empulira nti MC Rich ali ku CNN. Kwawereza yafuna ne TV. Get the statement right. Bw'eva ku makya ntandika okugamba nti ndo nakola MC Rich. Ng'ekirambirwa. Naye MC Rich n'afuuka Dr. Phil. Omwaka mu myaka ng'ebiri nga era TV ey'amaanyi. Asiba ku CNN nene nnyo Aljazeera y'amaanyi nnyo buli wamu erinnya batenda MC Rich. Nze nga nze webanga nze namumentalinga. Nina okubeeramu kali akagamba nti alright. Me boy forward kikube kifuge agumanyi gaffe. Nze nasima omusingi. Mulo wakyo bayita lo n'ogamba nti MC Rich oba Bobi Wine kikube mulo kivuge. Awaliwo omukono gwange mulo kibayita okwagaliza okumentalinga omuntu wamukola nga buli kyakola kyonna okyendoosinga. Tosobola kukola muntu n'obanga ate gw'oyagala okukola oyagala kumumenya. Tekibangayo. Buli bw'olabanga omuntu akola statement ng'agamba nti I made that person ate ng'ayagala kumumenya tamukolangako. Na. Wabula! Nze bwenvaayo ne ngamba MC Rich bla 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 nze nakukola nze mbeera bad mind. Abajamaika bakiyita bad mind. Bad mind kwe kubeera nga toyagaliza ng'olina akasajja ku mutima. Kati Bobi Wine Bebe Cool olina kye bayita bad mindism. Suffocating you through from your ass to your birevu. Oliawo kugamba olubad mind lukuyingira mu nnyo negenda nekufumita ebisa. Zowena bwala okuwa keeki. Olubad mind nga lukuba mu nnyolongo sooka olubeera nga lukusiyirira ng'era omuntu abira n'ejjute. Edda twalalanga kye bayita amajute. Kati Bebe Cool watuuka tokyasobola kulwala jjute olwala kye bayita bad mindism con. Share this video and put on what you bayita hashtag ke bayita bad mindism con. Bad mindism con libeera ng'ejjute. Guzi kibeera mu Jamaica tuli mu Jamaica. Bad mindism con lubeera ng'ejjute kandi kabeera nga kasi in a cylindrical format. Kakwata kabeera ng'olutu nyebwa ne kakwata awo wabeera omusittale gw'ettako ne kabeera singa ng'olaba kira view ekwata. Ne bad mindism con okuba Bebe Cool kyole bakita bad mindism con. Please, I need a hashtag of bad mindism con. Bad mindism con egene mukuba bwete nyolo every time he wakes up. When he has the name Bobi Wine. When this gentleman hears the name Bobi Wine, asango obuzibu. Asanzo obuzibu bungi nnyo mu nsi tebakulimba ndi bamukubya amasasi. That is totally nothing. Tebakulimba mbuni asoma tuka bomb. That is not even fatal. Bobi Wine Bebe Cool ekisinza okumuluma obulamu bwe bonna is Bobi Wine is success. Sine amasasi ge bamukuba. Kati dani sokubabuulira. Bebe Cool ekyo nekisinga okumuluma. Not these bullets biki babagamba yasoma tukamba. That is totally nothing. He survived. Abamukuba amasasa niya muwe mundu. Bano batabani ba Museveni nyine bamugamba. Kyali kisabiza nyo Museveni atigamba mu kijaba nga ekyo kimanyira mu kikubi. Ere bakimyansa. So aba bamasasi bomu ebebe n'abantu ba Museveni kutta abantu na kusaba sente mu UN atade yenyini yateze bomu abo yenyini mbere na bomu zeba Bebe Cool bali mu Bebe Cool abadali use this Bebe Cool amase banga akozesebwa mbere bibateralism Bebe Cool azenga tabale mundu agamba nga limbitu bechi mafia nezo bomu zeru gogezo nyini tekali tabana tuko mundu atega bomu nga batu wagaza ezo nazi bomu zagambira nga Bebe Cool yasuma tukamanya cha wabadde nayo neta mukuba kali bebe nambi bagamba. So ekirwadde ekiri mu omusajja kye bayita bad mindism con bambi kimanyi okumutunga mu nnyolo nga Zowena aludde omuwa kye bayita baking powder. Kazona olw'okujja ne bukeeki omanyi balimu evakolire balina mbu ashitule waka waabwe balina buno ashitre buno ashitre buno manya butre buno omukazi bwatera omuleetera ku kisenga amanyi kakyayike mujjukira atula nnyo mu kisenga yagala nnyo okubeera mu kisenga awo
omukazi najja n'obutatata obuketo mulimu obutatata obutanoga buli awo omujabulule n'amazzi bangi ewakaawo ayinawo abantu bangi muntu wa famire ennene nze kyemumanyika ayina abantu abawera 3 era obuzibu bwasinga okusanga nze kyemumanyika emmere we wabeerawo emmere nyingi ti n'owokyala eva emmere ebeerawo naye bw'ogamba nti wanekyalinga Bobi Wine, you made Bobi Wine today. Soko otunulira obulamu bwa Bobi Wine otunulira n'obulamu bwo osokola bali gwe wakola. Because tosobola kungamba nti you've tried at the best of your ability. Oba wagezaako n'okola omusajja yenna n'omumakinga kyali nga omukyala ali ewaka akulemye okukola. Sigamba okuzina. Omuzaddemu abaana y'omukulu gudda mujjemu abaana. Sigamba okuzina ne fulu can fuck. Naye omukazi w'okimanyi nga tuzze mu mazima rasta nti the pillar of your household. Omukyala enkizo gy'osinga okubanga gy'osinza ofrontinga mu Uganda otadde mu kuyimba bamuyita Zuwena. N'okimanyi rasta nti Zuwena yakulema okufomatinga mu into omukyala ayinza okubeerawo ng'agasa public. On a real note. Nze njogedde empitibwa Penge nkimanyi these videos ziwulira from the bone marrow ziwulira ku bugundi. Okimanyi te mukazi we yakulema okufomatinga okubeera omukyala agenda okugasa eggwanga agasa gwe wekka. Gwe wagamba gwe wanekyalinga n'afomatinga omukazi ate agasiza eggwanga. Take a look at Baby's Girl Child Project. Where's your wife? Ate ng'ensi ekimanyi teni muntu gw'oyagala mu nsi muno nga mukazi wo Zuwena. It's on a record. Nechi mukazi wo bwogezezzaako omuteekawo. You've tried to make Zuwena turn into something ekigani. From a TV station presenter. Aina TV program yakolanga kweni TV ne bamugoba. Era eni TV yagamba bugambe na. The girl Liam. Baga muno mulema. No munyinyigitirize wala. Oli chali wa Kalisa mu ma program kweni BS. Dagala siyatugamba dazigundi zisivi mwazi wayo nga musaba mulimu Zuwena afune ka TV gundi abirenga akola ne Shira Gashuma. How can you let a 40-year-old woman work with Shira Gashuma the national TV? Which program you magendo ku program baweleze TV program ki? Okay, no sabe Shira Gashuma aweleze ne mukazi wo kweni BS because yagala mukazi wa aberenga Eva alabwa. A 40-year-old woman aberenga aweza with a 16-year-old girl. Baby, it is the mind. It is the mindset. Nze njase nkoyo kubera nga muzijano ku schooling, but it is the mindset. Gwe wolowooza nti no Bobi Wine ayina okulowooza oko. Bobi Wine does not talina kubeera nga alowooza the only way he has to make Babi important. Kumuteeka ku bugundi nga nga mbebu nga bufulu doors. Obukola ne katongole omutongole. Bamugamba ne gyala Liam mulema. Genda. Era TV programme mwagira bangeyo nga yefudde nti yemisi basajja ngabire bamidanga yo guy. Wabangayo guy. Eyakuwe bayitanga Sekeba. Yatambulanga n'anoonyambu akavalinga story. Kati si programme yazo nali ya myaka programme yazo blood clot. Wey, tonda mukogera bintu bino mugana nga tukulaba. We see you every day. We see you at so kuba mande ku mande. Mukazi wa program obaji kola na myaka tejawe na myaka. And all these stories bagaba and all these stories yakole episode yeji. Nagala kumuza Kim Kardashian ko yafuna urubuto rwa Keisai. Kaja bagala kumuteeka ate nebanango musajja kukutiriza mukazi woyo. Kuba kye kyobugagga kyoli na rasta. At this point bokera ku machalo gamba nti you made Bobi Wine. Osibo gamba omukazi alina business ya cake. But we all know sente zakola mu cake ozimujjako. Gwe nozitereka. Kali sente obozimujjako ti cake omukazi akanda zaaki. Ngate nenvirize kenyini. This is why I'm saying there's totally something wrong with that family. And that family don't even talk about Kyagulanyi's family. Because remember me tell you this, the girl Liam, you know, laba yo. Chinga sacho kuba cake. Every day nembanga nkola cake nzikolera baserebu za beige. At the end of the day, nkoze cake, nesene zenkoze. Sisobola ze banking iranganzo mwami azinsikako. And on top of that, nakaviri kengendo okukola sirina sente zikakola atenga nkola cake. What kind of stupidity is this?
Ndi mukimono kambulira. Let us be honest. Nkera kumacha n'enjala yazinsa zaako. Nafubira omusajja omutabuliki omukubi walaga mutabuliki mawaya. Mutabuliki bebe kulu asazisizaako enjala nali mukazi mulungi nnyo nva jjinja nsazize envi anzaddemu abaana 15 ntagala kunnyanjula nkaddiye empedde wa mpubye wuubye munne gwayimba naye gwali mukola na mukazi oyo amwanjula yanjula dda muweeseza ekitiibwa amusuza mu golofa yagwa magwa musuza emmotoka ziringa 19 ziri mu lujja firebase babi gyagala gyavuga Solomoni avuga tundula mutabani wange weebuuza avuga emmotoka kinze nga nze gwenzadde Solomon avuga tundula n'agitoola ku ssomero. Solomon eyanga Solomon asiba mu tundula n'agitoola ku ssomero every day. Babi asiba abala sente ku beach yagiva nako. Muwala wa Azeemu Buto n'owala ne Devi selector Devi abaayira si wayiswa bawayiswa mufumbiro bebalwaninga kati wanulavu beach balina obwo budde basayida madade babeera nga bali mu kulwaninga ezo beach. N'ebyobugagga babeera biradda babbobi bali mu struggle. This is why nsiiba mbuuza. Era zolose tebeze sikkiriza omuntu ogamba muna I made this person. Tosobola kugamba muntu nti you made Bobi Wine ngomaze emyaka 4 n'omukazi wo akulemye okufuula into something. Asigadde just bwati waleero nalinnya nti mukazi waago but she has failed to be rastas ekimanyi mu bulamu okimanya ekikuluma mula. Kino chola satwachogerako nze naawe. Mulo ndizuwera aganya okufuuka somebody as iconic ngo omukazi wa munno kyekyo era ziwena abakubanga ina we yekukutiriza singa musajja wa muvaako nze nkimanyi yassa terina kintu kyosinga kwagala mu nsi muno nga mukazi oyo naye omukazi abakubanga inamu kakaliya akatonotono bakakoski yasoma. The moment ana kugamba ziwena ne bateko mubuze ebyokusoma ku NBS NTV agala nnyo kye bayita credibility. NTV agamba mukazi no wona omulaso because he does not believe in popularity. Era baatulanga akatyo ne bagamba no mukazi w'omukubi walaga bata nso obuusabuusa ebitabo bye we likoti by jealous of eat you brother. Lower yourself. You see God is interference man and lower yourself. Play to the Allah Jesus Christ the Almighty aku embracing now so you could be some last oli obadeko ko musajja ne bebe ku kanyo kakuleka kimu bebe leste ku kyutamanya gwotamanya osinga bebe Bobi Wine doboze sende kebevu. You have a very very beautiful voice. Ne waliye mudita aninga into something constructive kibayinzo kujjukirya ko today because today if you're still singing wire then we have a problem. Bobi Wine mama ibagala okuberanga bulula. Oye doboze doje wangwanga birage ziravye evidence asomoka nezigende muzima izi movie ne wali mukode seddoboze. You all had the chances kabere kamiyo ndiri ya musinga buganzi. You all had the chances. This is why mwatu waka ku bench emu ne kamiri ne mukuba Bobi Wine olwali nga mwamuyitanga DJ mbayimba kadonka. Everybody knows this. You had the chances, multiple chances. Temwazi kozesa na yengera abalimi banoonya nti omwayinza olw'okulima ebikajjo olinalima enanasi olinalima ensujju buli mulimi abaalaba ensobi olijjakola era oluvamu bali abaalize n'agamba tulabaana akungula sa amakungula gaboonese mwenna waliwo omuganda wange Kamiliyoni alina kyagala okugusa naye mukama amukwatizeeko semina mu story respect General Kamiliyoni General semina mbuzibu yo Doctor Lord Mayor forward chakabi ojja kulya negwe buli wotuna mukaawo kati otono osanga obuzibu ng'okuba ogenda alle kuba mulako techa ate n'agenda asanga obuzibu bambinga ne byayimba kati ate abamufuga bakajja bawayikibenda nti president w'ebyokuyimba. Would Waikibenda be a president of Uganda Swahili Music Association because every time I will go to the miaka 10? No sanga no buzibu. Nja adani Waikibenda agenda kuba atadde damula. Ajikwaso na imba biye. But this is why tuogere ebigambo bino tetubyogeza nnugu. If I told the Uganda music fraternity kati to kyajayo. Te obuzibu mulina temmanche bayita bachita bacha
okusula otawulo retirement tebuchiba manyi does never cross your mind mwabayimbi nti otuke sera nonyuka I love Juliana Kanyomozi kuba tayimbira ku pressure kati ali ku bintu bye byakuzala mwana Juliana Kanyomozi ogenda mubera ngo omusaba yakayimba Juliana Kanyomozi yizo omusaba yakayimba today can you aguda ochali nacho mubanja naye release ko ono pace naye okubye nyimba omwaka oguwedde subira ziweze nyimba 30 bana bagayitsa okubye nyimba eziwera 10 ne video zitonya moli za sereza mu omusoro but na mega bagayitsa dede tekuli kwa de nolimba nolom abana bakuba tumbiza sound bona ba video baje kwasiza kasimu. Which song of yours can you compare to Tumbi's sound today? Look at this younger man called the Payasos with his money because they beat Maram. Did he? Yamara Genda Quata vibes, but all Los Angeles. It is the mind, they say, to Bulemubuli one. When you know Yonja, Uganda Genda Kunyumira. To this sort of Gamba to Gama to the Uganda Chitunumira, you phrasing charm. Simon Nante Banyumira, Baby Cool Demunumira. Never no chusendo was a lasta. Uganda Genda Kunyumira. I can guarantee you. Abana bakubya simu yayu zibutikidde video bazikwasa busimu buno butekino simu bazibusimu chwi tehoga na kwanya ba video zine bazikuba muchi ololimba kati nkulagala stand kati in leadership when it comes to leadership olimazi tolina oka post you cannot even be even a muluka chief that is as leadership ungeze tolina oka for tuze mu music wansi wano ku ground still you're nobody waina ke bisera byo byaliwo kati wano wansi waliwo buno bwaiki bendo bwana bukuba buva from different bukuba butumbiza sound okagambe chiko studio ni kalina hit song okagambe waya yeah kati ata uzi bugenda kujja baby wine tugenda kumuteekayo agenda mpe kifo njanya lumbuye ngena kusaba license kukkiriza okuyimba in your own country manyirwa ki ngena kusaba license in your own country kuba uli musiru nnyo musajja gwe ngena gikusaba manyo ali mugwira kuba tusuubiza nti bebe walya ova mu nsi eyo era na bukisi yakola statement eyo genda kusaba statement okukiza okuyimba mu Uganda yaffe nga kyaka bamulaba bamusaba gundi emukiriza okuyimba joli tajanko Uganda abera ntasabiddwa gundi eyo but the fact is Chaka was because now she's a friend with Bobby Wine era mwateka okembera ne mumusaba mbutalira gundi ya kuyimba okuba mutegedde mbali maka kofira ka NUP ne mumufutanka ne mukweyapo ne mugamba woof ne mumukwasa ga radio we all know that you deported kati nange njagala Bobby Wine wampe ekifo ekyo atenze Bobby Wine kamba buleka kikimuze simukolera bino mbye wabwewi efugera kuwamba biwambeze lumbye tubikwate wezui bali musiri tubikwate atenze njagala zana sagala bintu bingi zenjagala kula zana mumundekere ombulire ngoyita wotwala ebirevu mbogenda ku airport yende bonkubuli jolaga Lati Bobby Wine win this election oja kumulya wono yito kugenda budduka mu kisawo ogenda kulaba mama mu America awo ngendo okutaizo ogenda kungwako awo tujiraawo kale muganda nge sagala kukulubula mbere nga nzija nale mutabani we yatikiddwa naye oba asoma kuba gumadde mutu mu obulenge when does that is wanyi Peppa Gucci what is his name Manyikali akasambi ko mupiira kuba the talent genda bange legit yo muludde ko we must have a Thierry Henry next year that is a Uganda next Zidane I won't respect mu kisawe yeah Alpha will be the next Zidane we ya mupiira agumanyi mujibu akando kalwanye ko kako big up CM awo that bine bit inspiring ne mtani wange yinja muteka mu mupiira ngakira bidde ku mutabani okubo mulembede ko no wange namudde mu kisawe kuba na bidde ku naye to sonyi paper simanyi Peppa Gucci oyo Peppa Gucci now we date ya graduates when was last time that Peppa Gucci yali abadde ko mu kirasi ba mu lecture gubisha mutu mu obulenge wale ku Nicodemus Peppa Gucci obadde osomad bakwambaza we nebijojjolo babitungidde and if this graduation is sagitegedde what kind of graduation kumacha alternative na kutungira ekyambalo
Tawena biguleje kwanza sasa. Tawena bigule ku university babigula bindi gundi bagula babigusibi manyi. Babigula mu sauli yako kwanza latifu ya chitunze mwangao. Etujuki do ino graduate. Mujukira bujukizi graduation. Pepper Gucci. Pepper Gucci. Pepper Gucci, Pepper Dad. Pepper Dad. Osoma di Pepper Gucci. 24/7 ebira muniko de masono na bulengi. Wavo fuga hama ogenda gula matu bakutumia matu bakutumia matu osoma di. But anyway, it's a good move, Pepper Gucci. Boba wasomi no graduating ngaba misomo jiko baluku. Yo Kyakabira star. Kibira kyama nnyo kujja mu uniform mu kisawe kyo kuyimbanga. Ya. Mwena mu kubitabo. So Zuena kwa mu respect yemu. Njoli mukyala mufumbi. Nakulabe post yongo sanyukidde omwana oyo gamba okuzala kujagana. Esibuli muntu yenna nti ayagala omwana agwatazala nga siwe wa muntu mbwe sawo bona 10 ku 10 Zuena respect. Man, kirungi kyogerwako omwana oyo mune kyalinze tenga siwo wadamanya gakyuka nga kibuno omu yajja Alan kati eto omusange. This time is Pepper Gucci. I don't understand why. Certain things I don't understand why. Because if the name first him was him call Alan. Never mujusa mu myezi 5 nga akajja mu nyumba bamutuma to omusange. Can right now Pepper Gucci. But anyway, mentaling. Chibadde kyakabinyo mu mentalinze. Doesn't really matter. It's not your biological son. Abano bagadenyo. Bebe kula o family kyakabi. Respect. Ofunye muna we diguli. Kwa muna is diguli esose waka. Sasira Bobby Wine. Ajirina. Buno muna Miki Wine buzambadde. Buno butowe budax buzambadde. Banjo mane yambala dachi diguli zokubera nga zeba entrepreneur abali abazimba zikalira ziri gamba ba manager Johnson nabazambala yambala da. Ezo diguli simpya mu family ya Bobby Wine. Nekirungi nti ate omwana alese diguli mu family yo. Diguli diploma. Seyogeza ate ebitali yo. Sijja kuwalanka ezo zonna ebom. Ziranka museveze wa mutabani we ngatakoze wa muchaka namugambe nke anti generali. Tebironti aku tujja kukiza ebintu ebyo bya kisiru. Ala ntata we Moses man. Eyo nda bitambulirawo. Uganda kimu kisoboka. Uganda buli kimu kisoboka. So inayo diguli jafunye Uganda awo makage kiba kyamaanyi. Kadisika certificate kaze mu family. Nemba ne kusaba omwana oyo nga sendi wayogera omwana oyo. Omwana wali mulese mu America nanonya rasta zengambe oyinza okuloza ebintu byakukera kubacha kuvuga motoka mwana kubeera mu studio Eva studio we noyo omwana future yo kubeera bright cat. Aba jasobola kubeera wano just bula nafuna mu status najja ate mufukata alina kunonya status omwana oyo tomanyi kyekyakye kijja. Zuena yogola bayinza kubanga isanyusa wano nayo singa Zuena ovambula mu bwese nayinza okugoba Alan. Hey! Abakazi obamanyi nga ina kyakati atunula ebizimbe balina okwagala omwana. Do you know how Zuena can turn into a wild lady enzo kutabuka muko nafuka da alien ningo vude mulamu bwense eno. Awatu we wise. Twalo obundi songa zange zinonga nzenzi kubulidde. Omwana kati yetaga mu status ye Bulaya. Agenda labe kujjajjawe. Ajiye akatabaka aka Trump. Kuba basobola okubeera nga azanya akuba music we. Rasta onovugira kuba bali ba Arafa mpuli yawogamba wazeera Bulaya aje bazalira. Sibanyo babakyasobola okugenda mu America gye babazalira. Oba beetagamu akatabo baka visa. Because okuzalibwa mu America is a totally different thing. No kubeera mu America is all process joyitam. E process yo bajigo bakokoda. Era sibanyo bakola wano. Mukasera yakala bani badde mu nsi yabo gye bazalibwa. Naye eyo sijja kugenda yo kati. Nebadde kugamba bugambe omwana oyo yandifunye mu kasita sakatono tono akasamu. Saka ndokola mu episode kuba guze gumanyi gwe nkusobola. Gwe nkusobolerako ddala. Gwe nkusobola era ngenda kuwayo me. I remember bwankubiranga obusimu every early morning ngamba nvume Baby Wine. Baby Wine ayina bu blog abengo ngamba kumaja ngabuli akabaka guddeko. Oyine embwayo gye watende kapenge kube. Idine goto kimanyi nti nno. Bula moto kimanyi nti nno. Buli wabo okola ekyokulwanyisa oleka mu ekikuza kiyinza okutunuuliza.
kati owulira ndoza Bobi Wine we yawomerwanga munnange emmere ya muwogo n'ataafumbya alya wanze okusanga mbwaggo omanyira kale gy'oli gonzaala wesibe ku Banubya tebalina nnyumba tebalina kimba bakusembedde gwe bali booyambye mugagamira balina kye balinawo gwe bali wabagagamira booyambye balina kye balinawo Rasatone yakuyirawo bubi maze ebbanga bbiri emyaka yali avunza obusolo bakubula bona bafe gwanda mugagamira gwogamba boludde nabo ndagaayo omo ngambe nto nalwa ndawo simusajja atwali ku radio ebyo mfana zimulumu olubuto lwa natena kubika bimuyitale munyi ani gwoludde naye gwolagawo kizo natabula ebidagala nabitateka mu nviiri tikita bona badduka bali mu America chambe mabiri bona bali mu America bawasawasadda ani gwobadde naye alina kyayogera mugamba gwa muwa visa mbwaggo manyira ngonkera kumacha nonkubire simulo bukatwasi bayasiba katobo kutwala waye webase batulimu bipenge nawe webase uromanyize nsobola okawulira akaliro kati atendo nga kali ku CPU kali ku muzuli wakano kakugubera kagula gwanga sikulirako buzibu nze nkera kumacha nekolako video nenkuletera nenze weyogera ebekisiru nga nkwambala Nzondaba nkola video nenkukera ku machane nenkuddako. Nenze buli wodda ku Bobi Wine nze nga nkwambala. Ate nga making sure nsige ensigo y'abaana abala abandi badde bakuwa ekitiibwa okuzalira ddala. Kwanza kye kigendererwa kyange sijja kukobera nga njogera bokisa nsiga si nsigo ya bukyayi. Naye nsiga abaana abali abakalabya kano ka video nakaperepeti bamanye nti tolina kuweebwa katiibwa. Tolina kyoli ensigo yange. Batutwala TikTok bali lana ne mukazi we yawasa mavini bali gwolina wesibe kwa Nubya ne badani maji mumpa ya mugagamera alya ningale disinats yenyini yali chaliwa kwa disinats yali musajja wa Firebase lasta nkujjukira musajja gwe eraze na kuwa disinats soyo kuberanga akomone nkuwa ati mukube Fireband That's time kunjukiza olunaku Bobi Wine uyagoba disinats eranzika ebyewangamba mimanyi kwa disinats yali musajja wa fire nga wetaaga akayimba kwetaaga eddobozi eddene. You remember what you told me? I remember what you told me nga wetaaga okubeera nga okola Bobi Wine mwakutya ku Kid Fox mwakuba kapere. Nze wali ompadde ekimazi. What have you ever given him? Wali ompadde eki? I talked to Steve Kid Fox. Nemukuba kapere. Ebyo nabyo nanga Bobi Wine akutwala. Bakamiri bakutwala. Wali ompadde eki? Tolina. Ifato singa nkwata singa tuta epaso hizo sigara out today. Epaso wali omwadde eki? Nyimba mekaza akuwandikide. Epaso wali akuwadde eki? Wewe tolina gwempa yo omuntu omu banji ba nisanu wali avuddemu amannyo gamogose nisanu okumanya bannange enseno nzibu notuuka ne omusajja nisanu yatuuka lasita eyakuwandikira ennyimba zonna nga woziwulira zonna ezakubeezaawo nisanu ezakubeezaawo natuuka n'okugenda e Dubai e Bulaaya okubanga alina kwebaka kuba malaya n'agula nisenule bali ne champion Mavini oyo nga bali e Dubai bali ya sente Dubai malaya n'agula nisenule oyo bwagula nisenule oyo ne bateesa nisenule bagenda muwasana nisenule nasaba omutwalo simanyi gwa ddiramu oba mutwalo gwa ddiramu wakanana ka ddiramu simanyi zibala owulira nisenule bamaze okumuzina asabye akatwalo ka ddiramu ate bamusanga ali mu keesa entandalo gye bakuba nisenule Dubai. If I thought you're right at time into a thief. Nakubibwa the Dubai nga tebamaze omugula bakkiriziganyizza mukazi akkiriziganya mu sente mekanti zino nazimuwa ne bamala omuzina bamusanga ali mu safe atakuba ndala. If a national if a really system away tani send the right advice is taking this in business etuka kisa ne be Dubai nga tabba sente za mukazi abadda amuguze bamaze okusinda akabozi nisenu agenda okutuka sawe ku kisawe kya DXB nga umugongo namu yuza abana bakuboli entanda as nisenu ever. That was the downfall of Nisenuli. Nkulaga ebisiyali byo not even turned into a prominent writer, into a thief. Yes.
Olo wesibye ku basajja, wesibye ku basajja. Wesibye ku basajja bannumbye nifa ku kampu ya munno tekwatako. Dani Magic tomumanyi si mukwano gwo. Gweterera. Obono ya producer sasa nakolera baira kwabo baroni babo bowulira nti wamugulire motoka bakolera motoka baroni bwamugulire motoka roni yali akuze kulimba uli awo bulwa amanyi mbozi za marombo za baroza izitusewa kati waguze msabe na sasude sede bobere mu mama wazenga ni akulonda oyimbe okusinga shiba hey abere Dubai mumbulire tudde mazima kyecha sura ni sendwe soja si ya musu yagano musa sura sendeze ni sendwe sio sezemu kuba kwa zigenze Dubai nga bayina mugula buguzi turning a prominent writer into a thief. That is your achievement. Kumuma sente zagenze Dubai bakwaseganyiza atabba mkaza musanga akutembule gabaya katana akalala agenda oloyebuza buzaze sora kubba sente inze nesende manye yogezanga bana bakomboze inze nisendre the writer the risis bagenda omukwata gaziso okambira abatambulanga bulidira mweso okambinege bulwatambula dalinga dia mwendere so okambinege nganda we ngolanda we yafuza akuma kana akakuba sente mu banka nganda we yesobola sente adukulu kimara cha kuba mukubindu ne bamukubetanda yake bya mugongo nisendwe gonda gwe tusola kulaba bakuba olietanda that was his down full ngokera kuma chango nyomeza abo bamazi ndai made this boy wali okumekinza toddamu tumanyira na ni gomanyira sinna kole ndogendo okubiranga nimpumula atende bakamwesa wabitu koita ka power nap address navayo mubagala kunzitanti mbera shishita navayo da batu gamba dali bagala tuta December batu la mulanze lumbuye no man in rich mande magala tutembula mu December sesiga muntu yenna hey kaina dogoma zako inze listen the writer the lyricist is chemist so if sibanyi zeminist bamulamula zeminist atenze bampita pege ze you know I speak the reality ze sirimba atenze you know when I speak my mind atenjogeranga bwe kiri I don't sugarcoat nabagamba zisagala kunda this nabagamba eno character pikoyenge ina jiko myawo lwensonga politics mwana abaddenze yanungamye omwoyo mwana nganze nakula mbera mu byange mwe mukomezaawo oguzimu guno kwogera bitakwatagana guno oguzimu gwali gwebase guno oguzimu gwali gwebase mwe muguzizza guno oguzimu gwali gwebase nga bagusiba n'ebigere but because of you mukomezaawo oguzimu gwali gwadduka dda the writer the lyricist the chemist because everything basanga dira mazitadde seba zibyo ogusanga ndanda siba agusibe no wansi manege malaya sente zenga asiba Dubai yao nga polisi we bayiri byakusasudde omuzinyi akubalide kwaba imbi bagulanga bagule ebiseera ebyo atubbe see that is how you turn this in the minister chemist right the versist the chorusist yeyita amanyoyo beba kwana mabebe kulu bayina kachi mumbe ageyo stand on your feet today ngambe ntono go ina kyoyamba ina yengundi ogamba abantu bangemba gulidde mmotoka bayina nezikadi mugana ngikireba so nasiba ali akuba mijozi tapose yakona ku mwana we akolede t-shirt buzisanguza mmatako have you ever seen any person wearing bebe kulu t-shirt in Uganda? If people cannot even wear today olaba NUP kati yinza okubeera ngeri everywhere kati bebe kulu bakwambale coach the likes of 50 cent bakola nge t-shirt ebitubikola awo ngote nina abigula ba Eminem mujige ebisati bebe ba Dr. Dress Snoop nga bibeera buli wamu kanyiwo gosoro kwa besati ya bebe kulu gwe ngomwebazaaki unless you just a rumpen era abantu bemulaba mbadde ebisati ba bebe kulu bayoleka ekisirani tebayina byakukola nze nyamba ekisati ya bebe kulu temanyi system sati gali yo life jegalera. All right, peeps. Sagala balu isanyovu. The writists, the chemists, the versists, the chorisists, the stanzasists, the cut them out, I was tutists. Mbukade mzenze simanyize demost. Mbakola demo. Malaya mugamba yebyo nabye wait antegeza uje kuzireta. Ntandalo yakaba wa nakabangeri yasiru kwage bamukwata mbulima wa yeka yakale nisendo nawo le mazia likazajja sajja kwa manyoko bale sagala batwalira budde baganda bange
nasuze kiro mukuni kamera soko kola mukapa wa Naba atezere mwera mboneke nonye sente batafu bibona bonna beya gwembuli ali gwali nawo gwe nobera nga eva buli muntu yenna akuleetera naawe obira musajja wa mazi gwe nobera nga buli muntu yenna omuleetera oba musajja wa mazi baganda bange embuzi tegwamba kerenda tujja kuddamu enkya tusagala kubeera nnyo buno obudde wabira biba bigende Uganda kana kadi nanyi kenfuna yate kati ngende nnoonye mbagala nnyo baganda bange waramuzi gidiyas wannahasitas walla juice kentegeeza nti nja kudda nga akomyewo okwogera ebyekisiru katambuzi waibi abra nga sinnagenda era nga sinnagenda ntumira muganda nge waibi abra nti road mayor kamiliyoni atata kamiliyoni tumuwe kubwa meya katigenda kubumuwa era kati njagala tumuwe kamiliyoni lwaki omulasi tafuga mu kibuga obululu yasobola okufuga eggwanga tusobola about the solutions sabo kale ekibuga kya kamiri abra ekibuga kya kamiri ekibuga kya kamiri omulasi naye afugemu lwaki tafugamu otoba tumuwagaza kuba president lwaki tafuga kati nange ekibuga ngenda kiwa kamiri beri yase kwagwa bakubye nnyo sente mbirwadde covid awanga afuna akalu meri yase kwagwa namwe mutulekebwe ekibuga kya okole na kamiri ngenda muwagira abalasta tuwagire Ready zinki gamba omulasta ali ku kituufu tubajjukiza abana Uganda mwenna abali mu diaspora mwenna abagala okugula properties abwe bagamira properties abwe ze mwagula edda naye nga mubuusabuusa ziyinza okuba mu mikono emikyamu waliwo omukyala ali Australia company ngenda nakusooka kutuula ne recycling ebintu bino ne mbiteeka mu buto ne nzija bulungi nnyo ne mbagamba naye nga ngenda kukibagamba kyamaanyi nnyo kisava security yazzenga osobola okugarantinga ekintu kyo nti ne Uganda kiri safe ngenda kubanga mbibabuulira mba contactinga contacts nziba wano ngenda kubanga nseka mu video yange kyentandika nakyo nga contact nzirambula bulungi awo njagadde okugula akabanja abantu ngaabo ngera kyebimane yabinyonyola muguni embu asobola okutambula n'anoonyereza n'alaba ekyo kiri makubo matuufu ngenda kuba mbibabuulira awo bakyalo baye hajalo baye hadija amanya ngeerabidde nenga njagganoonya baye anifa baganda bange asifa nkwagala nnyo amanya mazibu nnyago nenja soka kutuula nga kwatenga akwata kwaya naye nga kirene njo kino kimbizzeeko naye nga ate be basinga abaaja ti abo business nja kubanjirambulula abantu kaseera kuba just kalimu ekigundi kya politics naye nga kijja kugwa mbagala nnyo bannange naye sokefune mukapa wa Naba